empapula nateekayo za woman MP wa Kampala. So saaveetinze mu kifo kirala naveetinze nga woman MP for Kampala. So awo wendi waliwo baagala nti we are going to apologize lwaki Zahara never tuwanga teyabiri voted nga kiri mu interest ya party nga okusigaza Kampala tutambule bulungi tuwangule bulungi kyetaaga kumuza ti makije mu party yaffe tukikola era tutukyetondera mutegera okugenda nga mwetondatunda ku bintu byetukola nga tubikiririzaamu sebufu no, that's National Unity Platform. That's how we work. Choice. That is who we are. That is how we work. And politics is about choice. And this is the people's movement. Tell you, constituents and the Jenga gamba nange siyange era benneso wine mujinzi jako abayi butambala bawagira omuki omulala bampagira fanga ndi kubitufu nawe bakwagira ndoli kubiki kubitufu ono nyaze lukawembe siye era ne tusimba omulala era ajuwambula atali ki ate tojani independent nono kitaba tukisa kyabeno nzeba ino bayino basuza ubu obasuza mu kikapu kyo ina kaluluko n'akamchala wenzo lutalako nga National Unity Platform ekulumbi tusobola okulumba ne mu kisenge ne tumatiza gusula naye bwe tukuleka ne tutwala okola ki gusula naye tusobola okumatiza n'abaana bo bwe ne batakulonda gye baagala okugula abeesimbyewo bakandidate be naale bayitewo nga tebavuganyizibwa. I know 1 or 2 or 3. Era abakandidate abo bagenda mu review mumpuliriza tukole science ow'amazima mbagambe ezo nazo ze babawadde zagudde buki mbamanyi bagala okuyisaamu nga ki independent wakyaliwo district nga positions nga 3 ezitanalangirirwa. I want to assure you the party is just double checking ebeere so sure ti candidate gwesimbayo abantu gwe bakola ki gwe baagala tekiri mu mutima muki mubi nakino sebufu tokyetondera nnyo ffe omanyi when you behave normally in an abnormal situation you are abnormal, you are what? Yourself. Enkuba sengejja abo abalina kamera zaabwe ne basigala awo ng'ebakuba baba bayitaga kutwalako ebitabika kati ebyobufuzi ne tulinamu tewaba abalimba mutuli mu normal democratic dispensation kyebintu tubikola ng'ebibiina by'obufuzi bebitandidde obikola ki obikola no tukyali mu dictatorship. Mu dictatorship totambula oluguudo olulimu ebinnya bw'oluvuga straight oba mulalu oba olina okukola ki okuweta amakoona. So senga tukusanga ku kiguudo ekiboofubofu kirimu ebijja kirimu ebyala bw'ovuga kiki straight tebakuyita mulalu bagamba omusajja oyo muki mulalu nakyo tetuli basiru butamanya nti oluguudo lwetuvugirako lulimu ebiki ebinnya. The party takes the necessary step in candidate selection to ensure we place candidates where they will win and the party will win. Tekiri muharamu tekukyetondera tuli arrange Kampala. Waliwo baagala nti we are going to apologize lwaki Zahara never tuwanga teyabiri voted nga kiri mu interest ya party nga okusigaza Kampala tutambule bulungi tuwangule bulungi kyetaaga kumuza ti makije mu party yaffe tukikola era tutukyetondera. Mutegera okugenda nga mwetondatunda ku bintu byetukola nga tubikiririzaamu sebufu no, it is in our interest okukola ebituufu pate yaffe ewangule. Era temugenda mu media taba binarrative mbadde nfuokinga nnyo binarrative and all media houses ezibirimu we are marking them bateka kinarrative lelelele abo abalowooza nti tuli mu politics owa bulijjo we are making sure Nup is ready to win. Era betukola ebyokuwangula temutukola ki temutubuuza. So Zahara feel comfortable. Abe Kampala feel comfortable. Shamim
comfortable. That's National Unity Platform. That's how we work. Abatagala kugera naffe, kukola naffe, tuyina choice. That is who we are. That is how we work. And for it is about choice. And this is the people's movement. N'okera n'okwata omusajja gw'okakasa nti yali substantial n'oleeta eyali badde ayimba kulaale n'ogamba nti kati ayimba kulaale yabafuuka MP ate abantu bajja kutya okwogera nze sisobola Katonda bw'ati bwe yankola oli mujuŋŋanda tagendera ku mugwa wa mirira ku kintu naga no kino tekirina gye kintwala ne bano they are caught between a rock and a small place tebalina maanyi basigadde mu region yeje ate yo region ya hooliganism ye wano mu central other regions are going after competence intelligence gwe tunula ababaka bokka abagwagwa bava mu central wano tunula kwa babaka abalala nagamba mu Western Uganda okwesimbawo ku bipande byabwe bateekako nti engineer masters degree werere ku kipande byonna ajja biteekako naye Kampala tajja na kintu kyonna ajja nakweteeka mu bitaba n'atuula wansi simanyi n'asitula TV simanyi n'agwa wansi mbidiba ne bagamba yoyo waffe deception naziika n'asimentana ne yeteeka mu bisooto abantu ne bagamba oyo kayingira parliament atukoledde baatuukayo bawumba mitwe tayimirirangako ku parliament ate kati akazito kazze katya ki NBS parliament yajiwa sente bilioni 15 kulaga bibeera mu parliament bw'olabanga ku mubaka wo ng'asitusa owa Nuupu onkubiranga ku simu buli ssaawa 9 ku 12 wabeerako parliament committees tolibalabako mwalonda bireria deception mwamala galonda abantu batandise otegaga twakola nsobi abantu abamu beetaaga kulemberwa beetaaga kola ki kulemberwa naye olwa deception wano mu Central Region kyangu nnyo okuwuduwinkinga abantu ne balonda wrongly kubanga bamala bagendera kajajjatta other regions are going for competence. Mara Zahara yakoze decision nakola nasaba akomeba mu vetting nga vetting wa Makindye omulundi ogwokubiri mu Makindye vetting omulundi ogwokubiri Mara Zahara najja na vettingibwa uliriza omulundi ogwokubiri Mara Zahara najja na vettingibwa mu Makindye wesena biwudenga abantu baloza nti ya vettingibwa ne ya vettingibwa nalaba ko mabega ka byali bitingana nti waliwo enteekateeka you can confirm oba no tuvulira nti kituufu ey'okwagala okujja Kampala bakutwala Makindye West mu ngeri ya harmonization kino kituufu oba si kituufu munange sikiwulirangako leero mpulira ebintu naye ekyo manyi mpulira bino basinga okunvuma ennyo bempulira waliwo abali negative about me abatamanyi Zahara yani naye ekyo sinaba kukiwulirako because navaayo eyo nengenda ku woman MP wa Kampala empapula nateekayo za woman MP wa Kampala so saaveetinze mu kifo kirala naveetinze nga woman MP for Kampala so awo wendi kiki ekiri mu nteekateekayo eri bannakampala what do you intend to do for the people of Kampala njagala bannakampala okusookera ddala bonna bafune ekibuga ekyeyagaza bonna kati Nyanzi natunula mukkawo nagamba kifo kye ekirya nayagala okujja ku bwa woman MP bwa Kampala Nyanzi amala mugamba bugambi ti nedda kino kyabakyala nayagala okwesimba ku taxi era nagyesimbako bwati ye bukimu kyokwesimbawo yakikolako taxi neyemuviira bweti paka weyagambye kyekirya kawempe south so anti abantu balina aspirations oli nga yalootako tojukira omwami Kibirige Ssebunye yagamba nti nze nafa sifuseko minister kati ne Nyanzi doza ne mutwegwe agamba nze nafa nange sifuseko MP kyobalaba nekya woman MP yali akyagala amba Nyanzi ebyaddala tetugenda kukkiriza kutujooga Nyanzi ejogo nga bali sinziza kuki ekisooka Nyanzi toberangako mutuuze waffe Nyanzi siwe kawempe Nyanzi wenu Nyanzi wa north Chikaya wano Chikaya